Nkubakyeyo bali maziga naddala abo abawangaalira teekako n'okukolera mu nsi zinene ez'obuwarabu oluvannyuma lw'okusindika enkumu n'enkumu ya sente ne zibulira mu mpewo era nga bangi nnyo bavuddeyo ne bakomplaininga nga bagamba basindika sente naye ziganye okutuuka abo abasindika ku masimu sente zikoma mu kkubo abasindika mu banka sente ziraga nti no mu banka tezinabanga zituuka ate nga essaawa sente ze zirina okumala mu mpewo ziba zaweddeko dda era nga bo bavuddeyo ne bakubira Nkubakyeyo bonna omulanga abo bonna abaagala okusindika sente nga babagamba temusindika sente Uganda lwa nsonga mugenda kukaaba tetumanyi kiviiriddeko incident eno kubeerawo oba kiki ekigaana sente okutuuka n'ozisindika leero ne wayita ennaku nnya sente ziganye okutuuka ng'ate buli kikwata ku sente kyonna kituufu omuntu gw'ozisindikira yoyo enamba ye yeeyo bank account yo yeeyo byonna obiyina ID yo n'eyo omuntu gw'osindikira byonna obiyina bituufu naye sente ne zigaana okugenda igwe wonna woba oli omukwabo aba experiences ekintu kino tukusaba otuyambeko nga weeyambisa comment section otubuulire ensonga ki lwaki sente tezigenda tugenda batirawo obutambi bw'Abankubakyeyo abavuddeyo ingala balabula bannaabwe baleme kusindika sente paka ebintu nga biteredde gwolowooza otya yenze Shila Adita bwoba subscribe ku YouTube channel yaffe eno kigenda kubanga kitukolera ate nga naawe kigenda bakikolera kubanga tuteekayo obutambi nga bulungi nnyo nga bugenda kuyamba igwe abuwuliriza nange abukola teekako n'abo bonna abaagala okubanga batwegatako kyolina okukola subscribinga kwata ku notification bell ontegeeza akade buli video gye tuteekayo ebiringa ekutuukako bulungi nnyo commenting nga tumanye endowooza yo nga gwe alabye obutambi nga buno teweerabira to give me a thumb and a heart okuneebaza oba okubeera nga ekirabo okuva gy'oli gyendi katugende kumu obutambi obulabula Abannayuganda okulekerawo okusindika sente impaka ebintu nga teredde atera tukomewo tambuza video etuuke ku buli muntu abadde agenda osindika sente mu nnaku zino mobile money baziggyeko banka baziggyeko sente tezikyatuuka e Uganda era bw'osindika sente togenda zifuna nasindise sente olunaku lw'eggulo sente zizino ziraga zagenze naye mu banka teziriyo gye zikugamba ne mu banka bangambye siddayo bampadde week number so temusindika sente tambuza video munasobola okitegeera sente tezikyagenda ebintu byakyankalanye era oba olina omuntu ng'agenda sindika sente musindikire video tasindika sente Uganda mwe baana mwe abali ku kyeyo twabawo asindika sente Uganda bazikutte buli asindisa olunaku olwaleero sente zikwatiddwa ku mobile money teziriiyo ne mu banka teziriiyo kano kalango buli mwana ali ku kyeyo tosindika sente Uganda mulinde Uganda emale ettereera ebyo nga bikyali awo nga tuvudde mu by'okulabulwa ku Bannayuganda mwenna obutasindika sente mu ggwanga lyaffe erya Uganda olw'ensonga ezimu ezitannaba kumanyikwa tetunnaba kutegeera nsonga lwaki sente bazisibye tetunnaba kukitegeera lwaki sente w'ozisindika tezituuka eyo gy'obadde ozisindika wabula Mukama atukwatireko atuyambe ffenna Nkubakyeyo obusente bwaffe nga bwe tubutereka tusobole okubusanga kuba bannange obusente buno tubunoonyeza mu bugubi tuyita mu bingi nnyo okukwata ku busente buno tuyina ebigendererwa mu bulamu tuyina abantu ab'okulabirira okuli abazadde baffe ate abaana bano abalala tuyina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo naffe kennyini abatalina nnyo betulabirira naffe sente ezo tuzeetaaga lwa nsonga nange kennyini neetaaga kulabirirwa omuntu ajja kuŋŋamba gwe atalina expense yonna atalina mwana gw'olabirira atalabirira famire yo nti oba olabirira taata oba maama oba baganda bo sente ozikozesa ki munnange ekigambo ekyo tokibuuzanga omuntu tobuuzanga omuntu sente z'okola ziragawa abamu ku bantu babeera n'ebizibu ebiri pasono ate abalala babeera n'ebintu ebisobola obbalyako sente ng'empewo zisobola okulya sente emisambwa zisobola okukolimirwa kusobola ng'okola sente zonna nga bw'ozikola nga bwe zikuyita mu ngalo so tobuuzanga omuntu sente z'okola ziragawa ate era n'ekirala obusente bwe tukola si bwe bungi obuli awo naddala ensangi zino tusindika sente n'osindika $5,000
oyina okuwaako yagenda ozikugirayo muweeko transport aleme kufunamu omutima gugenda kuzibba okitegeera bayina okusalako omusolo okukakana gwe omuntu asindise $5,000,000 watuuse $4,400,000 n'ekitundu nga sente esigadde zonna zigendedde mu mpewo kati ŋŋamba njagala twogere ku kino gw'olowooza ezo $4,400,000 oba 5 zebansindise imba nzisondedde emyezi emeka nakyo kibaleemu era $5,000,000 bwe mba nga buli wensindika $5,000,000 watuuka $4,000,000 n'atuuka ddi ku buwanguzi gwe bw'ogamba ate sente yaffe ye Uganda yiyo yetalina value yadde n'omulundi n'ogumu abantu tukola naye tulinga abakolera obwereere bwe tudda ku bintu bya bulijjo emyaka 2 oyinza okukolamu sente nga zigula poloti yokka ebeere nno poloti etegeera eyinza okuba 5 ku 10 poloti za bbeeyi ate ogenda ogimalira ddala okwate n'ekyapa ng'oli ku $15,000 5 ku 10 nga n'ekyapa kwekiri wabula nga ate tetukomye okwo tugendako mu butambi mu katambi k'abaganda baffe abagenda e Saudi Arabia okukola ng'essaawa zino eno bali mu kupookya ge bakaaba ge bakomba olw'embeera emu oba endala ebatuusibwako katugendako mu katambi kaabwe ate era tukomewo tubeere nga tufundikira akatambi kano gavumenti mutuyambe tusaba buyambi twasaba buyambi twajja okukola naye okukola kuganye twava e Uganda nga twagala okukola era naffe twagala okukola naye okukola kuganye tetukyakola tetukyasobola bannaye mutuyambe twavira mu kampuni y'ewaseero netutuukira mu kampuni y'emadina bagita mahamaleke mahiru gyetulimu gye twatukiramu esaudi naye ofiisi ene tusobedde tetulina bukozesebwa tebatuyamba yokka bwebakuboosi bwekuleeta okuva mu kiyumba tabulira nsonga ekuleesezza ofiisi ekukwata bukubi ng'ekukuba kati nze bankuba ne bansamba okugulwera okugulu sisobola kukola konna kwasanyala sitambula njagala buyambi bale mutunze Uganda zisaba kunda Uganda kyekyoka kyenjagala nze amanyi agange tebanasaazi mutuyambe bannange Adamu gavumenti ya Uganda bakadamu bannaffe tusaba buyambi Mr. Ende mwena tubasaba obuyambi muyamba abaana naffe mutuyambe tetulina mmere nze baana 5 okuva omwezi gwa 6 sikola tetulina mmere tetulina sabbuuni tuli bakyala tetulya naye baatusosola tebateeka mu kizikiti muli esi ebbugumu lyagala atuuta banange muntaase ni mulwanda amaanyi oganuma okufa obuvi omwana wa boosi yankuba kuluba amaanyi ligatibuka okuluma naye banange nva basasulira sente ku kampuni yaffe tebakuwa sente zebasasulira omwezi gwange ku kampuni naye tebampa batugamba ffe tuwulina abanayuganda banange mututaase batusosola navira kampuni yawaseero eno ndi kampuni madina nze musakisikolya naitera muwaseero likireka kamulironi natuuka ene Madina ku ofisi ya Mahil Maleke nagenda mu kiyumba nga bosi wange najeru noko natuukayo bosi wange omusajja n'atandika okwagala okungwata naye munategeeza ofisi tiyafaako kanjikubira nga atenkwata simu nga lisindikira message naye nga tezidamu nensalawo ngende nentoleka mu kyumba ngende ku poliisi bwe natuuka ku poliisi ne bakubira aba office ne batajja ne bandika ne bantweka ku deportation aba office benyini ne banzijayo ne bangamba bagenda kufunira ekiyumba natuuka wano gwa 6 kati tuli mwezi gwa 10 na kati sifunanga bakobuyambi naja nga sina lugoye sina nika sina buli kikozesebwa kyona naye buli bwobagamba bakugamba ishala tusaba mutuyambe gavumenti mututaase kuba bano wetuli tetuli amere tetulina buli kimu tetufuna buyambi bwetuka ku office batukuba bukubi abo nno be baganda baffe abajja okukola mu ggwanga lino erya Saudi Arabia wabula embeera gye baasangayo bwetyo bwe batuusiza era bwenjogerera bwe batyo bwe bali bakubye omulanga nga bagusindikira abo bonna bekivunaanyizibwako
abayina obuvunaanyizibwa gye bali babeere nga bayambibwa. Era mu katambi kaabwe bagamba nti baludde ebbanga nga bakubira kampani omulanga n'egaana okubayamba, era mu ekyo bamenyiyo abantu abatono be babadde bamanyi oba be bamanyi abasobola okukola ku nsonga zaabwe. Ebintu we bitinze bwe mbiraba bimalamu nnyo amaanyi, n'empulira ennaku ku mutima, n'empulira bubi. Muleesa abaana b'abendi gye mubaleese lwe tebalina muntu yenna gwe bamanyiyo, bamanyi gwe eyabakolerako ku mpapulo baleeta, era gwe gwe bategeera. Kyova olaba bakubira gwe omulanga ne batakubira bano bantu gye wabatwala. Ensonga eyo gye muba mubatutte, be mubatuttemu tebabamanyi, teboogera lulimi lumu nabo, tebabategeera mbeera zaabwe, wabula gwe ng'omunayuganda gw'obategeera. Y'ensonga lwaki bayimirira ne babakubira omulanga. Ebintu bino eno bitukosa nnyo omutima, bitukosa mentally, physically, bitta ne feelings zaffe, teekako ne mood ey'okwagala okukola. Kyokka wano eno nze eggwanga eryaffe linsobera. Kino kye twali twogerako nga tulwana ku ssente za NSSF, era bwe twagamba nti tetugenda tereka na NSSF lwa nsonga bino lwa nsonga bo ng'abantu tebatulaga nti they do care, tebatulaga nti Ugandans have peace, tebatulaga nti Ugandans have a right to complain, tebatulaga nti Ugandans we do exist. Some people when they need help mubeere eyo. Singa NSSF ebadde esobola okwenyigira mu nsonga nga bwesti nga tennaba kusaba ssente z'abakadaamu n'egamba ababonaabona kati ffe tugenda kubajjayo tubazze ewaka, gwe buuza muntu ki asobola okugaana okuteeka ssente ng'akimanyi nti nno bw'abayita mwanguwa. Gwe kirowoozeeko, olowooza ki katambi nga kaneno kenkoze? Bw'oba olina ky'ofunye mu komenti nga manye endowooza yo gwe w'omukwano. Kwata ku notification bell bw'oba omaze okulaba video, obeere nga tomisinga video eddako. Ate era give me a heart, wabula teweerabira kumpa a thumb up ntegeeza like yenze Shila Adita imbagalanyi.